Kitalo ddala ku makya g'olunaku olwaleero amawulire ge tukeereddeko kwe g'okufa kwa biliyoniya mu ggwanga erya Uganda. Mu ggwanga erya Uganda tulinamu abagagga bangi abasinga bamanyikiddwa abamu tebamanyikiddwa naye ono abadde amanyikiddwa olw'ebizimbe by'alina mu ggwanga erya Uganda n'era nga y'omu ku bantu boyinza okugamba mbu ddala kituufu mu ggwanga erya Uganda balina ssente. However much nga si ba socialite mbu tubamanyi nga wonola abasipapa ng'oba wonola abagagga abamu ba kirumira nga onola mulimu abagagga betumanyi nga balina ssente nera nga ba socialite mukko nga ensi ebategira nga ogamba omwana abagagga kibomanyi ajja kwanguga munera amukigundu waliyo kirumira mugaga chairman w'abagagga kwagala na muntu ajja banji nnyo basipapa ba Brian White abo ba socialite naye mu ngeri y'obugagga abamu however much mugamba balina ssente abamu zabagwako naye ng'ekituufu mbuni abantu abo babaddeko ne ssente kyokka ate waliyo abantu abalina ssente ezaddala nga ku makya g'olunaku olwaleero zaabadde ziri mu ssaawa nga ez'ekiro akabenje ne kagwawo mu mmotoka ya SUV UBF 3Z n'era nga munene mwe mwafiiridde omugagga w'omu kibuga Kampala no dereva we bayingidde ekimotoka kirukulula nawe kityo ne kibanaaza ne kibasaanyaawo ne bafiirawo mbagirawo. Ono omugagga abadde amanyikiddwa nga Aponye Nyegamehe Afudde n'era nga erinnya lye abadde atera olisalako mu business erya Apollo ng'ajjako erya Apple then linene lya Nyegemehe ng'ajjako erya Nye n'abeera nga amanyikiddwa nga Aponye nga n'era abantu abasinga n'ebizingi ebisinga amamotoka agasinga galiko Aponye. Aponye ono ye mugagga yakuzimbira mega supermarket fena gye tumanyi obulungi ku Old Kampala Old Tax Park supermarket yali awo abadde n'ebizimbe bingi nnyo nnyini ddala alina ebyuma ebikwasaganya ensonga ya akawunga bintu bingi nnyo business zabadde alina mu ggwanga erya Uganda naye amawulire ga nnaku nnyo okubeera nti neera yatufuddeko ekiro ekyakesezza olwaleero mu kabenje ye ne dereva we batasobodde kubeera nga basimatuka. Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe. Wano Cosmex Media tugenda sigala tubawa updates gwe kyonna okukola subscribing onyige notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Still wano Cosmex Media tutambula ne bannaffe abasumulula Herbal Products bo bakugamba nti abasumulula Herbal Products bakugamba nti teriyo musajja Katonda gwe yatonda nga talina maanyi ga kisajja nga neera we kiri nti teriyo mukyala Katonda gwe yatonda nga talina mazzi oba nga nabukalu ate neera omuntu yenna alina akuguza eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oba eddagala ly'amazzi oyo abeera akufera kubanga buli kimu twatondebwa nakyo. Lyoweetaaga eddagala ly'abasumulula Herbal Products erigenda okusumulula emisuwa otandika performinga nga basajja bano kubanga amaanyi g'ekisajja ogalina naawe omukyala eddagala lyoweetaaga ly'abasumulula Herbal Products erigenda okusumulula emisuwa otandika ofuna amazzi kubanga amazzi go watondebwa nago. Bakubireko ku enamba y'essimu bajja sobola bulungi okukola delivery wonna onoobeera oli oba okumanya ebisingawo.